Ebintu ebyenjawulo byakose obulwadde bwa COVID-19 naddala ebyenjigiriza nga wano abayizi abasinga mu muggalo gwa sibo bafuniramu embuto. Era Minisitule y'ebyenjigiriza okusinziira ku bibalo byayo etegeezezza nti ebitundu 310 eby'abayizi si baakuddayo ku masomero. Wano Minisitule y'ebyenjigiriza nga bulwamu ne Yunivasite e Makerere basizire ne bakola olukungaana olw'okusala entoto ku ngeri bayinza okuza ebyenjigiriza engolo ebyagootana olwalwadde COVID-19. Bano abayitamu abadde akiikidde Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Kitegerekese Museveni ssentebe w'olukiiko olufuzi Makerere Namagala ategeezza nti mu mwezi gwa January nga 3 omwaka ogujja abayizi bonna bakudde basome. While the public remains concerned about the prolonged closure of schools, the risks associated with the hurried reopening, especially of pre-primary, primary and secondary schools, outweigh the benefits. The Ministry of Health and the COVID-19 National Response Task Force carefully appraised the situation and advised that pre-primary, primary and secondary schools would reopen in January 2022 when adequate measures had been put in place to minimize the risk of the pandemic. In accordance with the sector ategeeza nti gavumenti yakusa ssente eby'enjigiriza ddala omuli okuzza abasomesa babangule olw'ebbanga lye bamaze nga tebasomesa. Enhancing continuity of learning, review of the school curriculum for recovery of lost learning time, orientation of teachers and tutors on recovery of lost learning, promotion of safe and healthy learning environments through psychosocial support. Okusinziira kwa myuka Chancellor Makerere Professor Barnabas Nawangwe esira bakulisa nnyo mu kusoma ku mitimbagano okwewala ebaddewo emabega singa eggwanga liddamu okulumbibwa obulwadde naddala olwefaananizaako wa COVID-19. With funding from the government of the Republic of Uganda through the Research and Innovation Fund, our researchers came out with more than 500 innovations to address the effects of the pandemic. Abakungu ab'enjawulo kulina abasomesa b'amaterekero aga waggulu wamu n'ebitongole eby'enjawulo bawadde amagezi ku ngeri ebyenjigiriza gye birina okuddengulusaako n'okukendeeza ku muwendo gw'abayizi abayinza obutadda ku masomero. The COVID pandemic has destabilized and disrupted our daily lives, especially for our children, in such a dramatic and unprecedented way. The study also further showed that there were more returning from the urban areas than in the rural areas. And this is a challenge, therefore, and of serious concern to us, ladies and gentlemen. Bayinza obutadda mu masomero ate si baana bokka nina abasomesa bennyini abasomesa batandika okusika capati abamu bavuga boodabooda abalala batandika okukuba amatafaali.